إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتينا منونج غا الله جل وعلا تمغر وجتيب الله أسوكس سنمين بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون عباد الله abakiriza abalungi ab'ebitiibwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuli mu biseera ebirungi buli bwe tubituuka mutujjukira hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma eri mu Sahih Bukhari n'ebitabo ebirala ebya Sunan. Yagamba sallallahu alayhi wa sallama ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna أحب إلى الله من هذه الأيام مقوم لأقام من هذه العشر تريو نكوزو نزو قيام من مميرونج نغا الله تبارك وتعالى جاغلا نوسينغا قلد من نكوزين الكمي أصحابه موزوال الجهاد في سبيل الله ناقنزي ناوانا مكبريا الله تبارك وتعالى مجهاد نبقام بالبوشري إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء kujja kwa omuntu agenze mu jihad eno ne mali ye naye agenda ne watabaawo kidda takomyewo ne mali yonna esigaddeyo agikozesezza mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Muni mahabbatullah kwagala kwa Allah minimu gino Allah ajagala gikolwa mu nnaku zino n'abantu wano Allah baagala kinene abaddu ba Allah tulwane nnyo kifuna tujumbire mu nnaku zino ntini nnyo nakumbale bubazi kaseera katini tukakozesa okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala tukola emirimu gy'ayagala tusitule ab'ebitiibwa. Abamwe banyu baali bafunla aya eri mu suratul fajr wal fajr wa layalin ashir agamba zennaku zino ziyali ategeeza ne baali bafunla ya mu suratul hajj. Allah zennaku ziyalaira mu suratul fajr ku tafsiri wa manyi banji mu suratul hajj liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Kabogera kulinya ya Allah mu nnaku zino ezimanyikiddwa banna tafsiri banji mu ibn Abbas radiyallahu anhuma bagamba era tegeze nnaku zino 10 kivola abasahaba abanene nga Abdullah ibn Umar, Abu Huraira n'abalala. Sahih Bukhari bafulumanga ne bagenda mu butale mu nnaku zino yukabbirun gabaleta takbirat Allahu akbar batendesa Allah subhanahu wa ta'ala fayukabbiru an-nasi bitakbirihim n'abantu bawulyanga muloboozi gana agasitula amasitufu agatendesa Allah nabo ne bajjukiranga Allah ne bamutendereza ne bamwogerako. Naffe tubeere nga tukikozesa ebiseera byonna oli mu dduuka lyo oli ku mulimu gwo gwonna oli kagaaliko oli kapikiko oli mu mmotoka yo yogera nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala mu biseera bino n'ebiseera byonna bisigadde nga bino biseera birungi kubeera ntongera okwogera ku ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ababitiibwa balungi mu nnaku zino ezetusemberedde waliwo ensonga gye twagala okubeera ntutangaazaako mu bufunze ennyo biidhinillah. Yesonga abaddu gye babuuzaako ennyo ku muntu alina ensolo ye, alina embuzi ye, alina endiga ye naye ayagala kusala agala gisala ku lunaku olwa Eid yawm al-Eid, Eid al-Adha, ku Eid eno gye tumanyi kutusalira ebisolo naye agala gisala ng'ate alina n'omwana we teyamusalira Aqiiqah, tanna kumusalira Aqiiqah
ayagala agatte amusalire aqiiqa naye nga akikoze ku udhiya embuzi emu emumalire kwekyo oba endiga emu emumalire. Kiramula kitya oba kiri kitya eba emumalire embuzi eyo gyasaze n'enniya tiagisaze ekole ku dhuhiya ate ekole ne ku udhiya. Bwe tuba nga tusisinkanye oba ebintu bino nga bisisinkanye bibiri n'agamba nti kansale udhiya ne aqiiqa agala kusalira mwana wa aqiiqa ku lunaku lwa udhiya embuzi emu, ekituufu nti tekimumalira mbuzi emu kuba nti ekola ku aqiiqa ne ku udhiya. Ku kigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi abanene. Era ekigambo ekyo abamanyi ba madhahibu nga almalikiya, madhabu ga Imamu Malik, ga Imamu Shafi'i n'abamu mu madhabu ga Imamu Ahmad rahimahullah bagamba neddala ekikumalira. Era bw'ogenda nga mu bitabo tashihi al-furu' ne tuhfatu al-mawdud bi ahkam al-mawlud ekya Sheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya songa yebagira mulawo nekyo kyebayita al-dhakhira songa yebagiraga bulungi kivola ba al-Khalil yaleta omukubujulizi ku mutabani wa Imam Ahmad rahimahullah gabaita Abdullah yabuza tatawe atugamba sa'altu abi 'ani al-aqiqa yawm al-adha tujzi'u am takunu udhiyatan wa aqiqa. Sengosa la aqiqa kuluna kulyo lwa Eid kikumalira ne ba aqiqa ne udhiya n'agamba qala imma udhiya wa imma aqiqa ala ma samma. Kiba kimu afuna empeera emu either agisaze tekina buziwa basaze wasala ku udhiya ng'asala aqiqa naye amanye empeera za aqiqa, oba basaze udhiya amanye empeera za udhiya si za aqiqa. Kiki yagamba Imamu Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Era amanyabo obujulizi bwe beesembesa anna kullan min al-udhiya wal-aqiqa dhabihani bisababaini mukhtalifain. Okusala kwa aqiqa n'okusala kwa udhiya kusala kwa njawulo, kwa udhiya kwa njawulo n'okwa aqiqa kwa njawulo. Fala yaqumu al-wahid minhuma, kuno tekusobola kumalira kulala kubanga okusala kwa aqiqa tukimanyi omuntu aba asala ensolo ye kululwe, ate aqiqa aba asala nga asalira mwana we, omwana ono okubeera nti amufunamu obulungi. Ng'ensonga za aqiqa amaize bawa abamu bagamba ku mbeera nnuzi ya mwana ono, abandi boogera embeera ez'enjawulo ne waba afudde nga muto omwana ono okuba nti amuwolereza mu maaso ga Allah senga aba yamusayira aba tiyamusayira tajja muwolezera ebigambo ebirala bingi amanyi bye boogera, naye nga okusala kwa aqiqa kuba kwa mwana ate okwa udhiya kuba kukwo. Kanyebaga tebiyinza kubeera nti bifaanana kubanga tukimanyi waliwo ensonga y'okukkiriza ishtiraku nniya, ogatta nniya n'okola omulimu gumu naye nga gulimu bibiri, n'osiiba olw'emmande naye ng'osiibe ne sittati. Ekituufu nti ensonga yekkirizibwa enam n'ofuna wuzu n'obeera nti osalira akabbiri obadde wakayingira mu muzikiti baita tahiyatul masjid ng'amanyi bwe bazituuma, naye ng'olina n'enniya ati nsalira akabbiri ezajja mu hadithi ya Uthman ibn Affan tetusala nga wakamala okufuna wuzu. Zeyatulaga obulungi mu nsomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam ez'omuntu bw'asala man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Funa wuzu n'asalira akabbiri nga mutebenkevu muzo, birowoozo tebiri mu dduuka tebiri mu nnimiro, Allah musonyiwa bye yasooka okukola bye yakulembeza okukola. Kati ayingira mu muzikiti era akazi n'ebbiri amaze ofuna wuzu ayingira mu zitwalira akabbiri ze tusala nga tuula tahiyatul masjid nezira akabbiri tumaze ofuna wuzu, ate olwera akabbiri ayingidde mu biseera amaze okwazina dhuhuri era akabbiri ze tusanga tunna sala dhuhuri agenda kusalira akabbiri naye ng'alinamu mukaaga. Oba okirabye ez'okuyingira mu muzikiti ez'okumala okufuna wuzu akamala okufuna wuzu ate n'eziri ebbiri n'aleeta nniya mu mbeera ekola kye efaananako bwetu n'afuna empeera mula akabbiri naye ng'alinamu mukaaga, kibayita ishtiraku nniya. Oba kye tugambye n'asiiba olunaku lw'emmande ng'ate ali mu sittati n'aba nga azigasse, kikkirizibwa
kubanga wano ekigenderera mu kuyingira mu muzikiti butatuulirawo kati kisobola okuyingira mu sunna endala ne waliwo sunani ng'ekigenderera zibeere nti ziddiŋŋana ng'ekyokulabirako bagamba okusaaliirako 12 olunaku toyinza gati kansaale 2 kimmalire 12 zonna ziyingire mu zino 2 la kigenderera nti zirina okubeerawo zonna nga bagamba tusaalira akanya nga tonnasaala zuhuri togamba nti nsadde 2 ziyingire mu zibeere ennyala ekigenderera nti nnya zibeerewo 2 ne 2 mu mbeera efaananako bwetyo ab'ebitiibwa kati n'ekirala nibawo ekyokulabirako nga bwolaba omuntu agenze mu mikolo gya hijja erimu ebikanga 3 ifraadu tamattu'u ne qiran kati awa qiran ne tamattu'u alina okuyiwa omusaayi naye ate senga abaako kyakola ekigaanibwa nga oba okikoze olina kusala aba agenda kusala ensolo 2 tayiza gati kansaleemu emmalire ku mikolo gyange gino ebagenda mu hijja bayinza obitegeera obulungi tesobola kigasiya kati kirwako nnyo naye alina ne kyakoze ebimu ku bigaanibwa alina okusala ensolo ate hijja ekika kya hijja kyakoze era alina okusala tayiza gati kansala ensolo emu emmalire kusala kwange okwa hijja ne kino kyenkoze ekigaanibwa nga nina kusala omutango alina kusala ensolo ze 2 mu mbeera eyo olanga kuno okusala kulala ne kuno okusala kulala kati okusala kwa udhiya baga kulala n'okusala kwa aqiiqa nakwo kuba kulala kifulaba Sheikh Ibn Hajar al-Makki rahimahullah ane kitabo kye bwogenda mu fatawa al-kubra al-fiqhiyya bamubuuza ku nsonga eno n'agigasiyaako rahimahullahu tabaraka wa ta'ala bamubuuza an adh-dhabh ashati ayami al-udhiya biniyatiha wa niyati al-aqiqa hal yahsilani aw la singa nsala ensolo niya ya aqiqa ne udhiya nkifunamu ekyo oba nedda n'agamba alladhi dalla alayhi kalamu al-ashabi bw'otunuulira ebigambo by'abasahaba bw'obyetegereza kye biraga wajarayina alayhi era naffe kyettambuliddeko ebbanga lyonna mundu siniina annahu la tadakhulu fi dhalika tibino tosobola kubigatta n'osala ensolo emu neekumalira aqiiqa ne udhiya agamba nti olaba nga tekisobola kukumalira lianna kullan min al-udhiya wal aqiiqa sunnatun maqsudatun lidhatiha udhiya ne aqiiqa buli emu nkola erina ekigendererwa kyayo era Allah yagala ogimizewo nga yo aqiiqa ogimizewo nga aqiiqa ne udhiya ogimizewo nga udhiya nga bwe twogedde ku mbeera ziri ezikulembedde tekigendererwa baagala oyiwa omusaayi ku kika kya hijja kyokoze ate olina kyokoze ekigaanibwa ng'olina kuyiwa musaayi era bino bigendererwa bya njawulo yiwa omusaayi gwa kino n'ogwa kino walaha sababun yukhalifu sababi al-ukhra buli kimu kirina ekigendererwa kyawukana ku kirala n'osala kikyo walmaqsuudu minha ghayru almaqsuudi min al-ukhra ekigendererwa mu kino si kyekya kino idh al-udhiyatu fidaa'un 'ani an-nafs udhiya ogisala ng'osalira weesalira ggwe wal aqiiqa fidaa'un 'ani al-walad ate nga aqiiqa oba osalira mwanawo nunuzi ya mwanawo idh biha numuwuhu wa salahuhu wa rajaa'u birrihi wa shafaa'atihi tusuubira omwana ono okukula obulungi omusaayi aqiiqa eno kubeera omulongoofu n'ebirala amanyi bye bajjamu mizimu ku hikamu ebigendererwa bya aqiiqa n'okuba nti mugonvu gy'oli n'okuwolereza mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wa bilqawli bitadakhul yabtulu almaqsuudu min kulli minhuma singa tugamba nti ibaada eno eyingiramu eno n'osala embuzi emu ng'ogisaze ekola ku aqiiqa ne udhiya kigendererwa ekyo olaba nga kifudde falam yumkinu alqawlu bihi nadhiru ma qaaluuhu fi sunnati al-ghusl wa sunnati al-eid tetuyinza kigamba nga kye baayogera ku kunaaba senga onaaba olunaaba nga lunaku lwa eid eriwo lwajjuma osobola okunaaba onaaba olumugenda okumalira eid nejjuma kuba ekigendererwa kunaaba si nti kunaaba kwa eid kwokka noba kunaaba abula ekigendererwa kutuuka kujja mu bantu bano mu lukuŋŋaana olunene bwe luti ng'embeera yo nnungi ejjasanyusa boolinaanye wa sunnati dhuhur wa sunnati al-asr noko kati bwe tugenda ku sunna endala eya dhuhuri ne sunna ya asri toyinza gati kansalera ka 2
zimaliye ne sunna gye naalisadde ku asiri nga kitwogedde kulake 12 bw'osaala eno sunna ya dhuhuri tojjaga ati nasadde ya dhuhuri nga ngassemu niyati ne ya asiri naye bwetuuka kiseera kyayo bwe kityo mu mbeera ezifaana kwetu amma tahiyatul masjid wa nahwiha fahiya sunna maqsuda lidhatiha fahiya laysat maqsuda lidhatiha wabula tahiyatul masjid kigendwa sigisalanga yo togisala wabula kigendwa butatula mu muzikiti nga tonnasala ku sala yonna kati senga ogattawo essala endala osobola okukubalira n'ogatta nniya 2 nga bwe tulabye ey'okumala ofuna wuzu n'ey'okuyingira muzikiti wadhalika hasilun bisalati ghayriha ne bw'osala essala endala kiro kikumalira mu mbeera eyo kadhalika sawmu nahawu al-ithnain n'okusiiba ng'olw'emmandi lwe tugambye kirungi oddusiiba niyo osobola okugattako olunaku olulala ku kigambo ky'amanyi bangi mu mbeera eyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Sheikh nayongera maaso alaga ebigambo ebiwerako ku nsonga eyo mu kitabo kino al-fatawa al-kubra al-fiqhiyya. naye nga waliwo ekigambo ekirala dhahaba ba'dhu al-ulama ila al-qawli bil-ijza. amanyi bwe bali abamanyi abamu ku banene nga baalaga nti kisobola okukumalira n'osala ensolo emu nga bwe tuga sunna kubanga tuddayo ne twebuuza ebikola bino bya sunna oba si bya sunna. aqiiqa nywevu nnyo okubeera tugisala ne udhiya ne nywevu Allah gwabawadde tagireka nywevu wadde nga lwo hadith gye basoma eri mu sunani eri mu sanad gwa Imam Ahmad hadith ya Abu Hurayra man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Imam Ahmad rahimahullah yagamba hadithun munkar kyategeeza nti hadith si ntuufu yenna afuna obusobozi n'atasemera tugenda okusaalira hadith si ntuufu ku ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. naye nga kisigalawo nti udhiya okusala kuno sunna muakkada sunna nywevu nnyo mu nti yagirese nga Imam Malik bwe yalaga rahimahullah. Imam Abu Hanifa yagamba nti yateeka naye abanyabala bano bagamba nti sunna nywevu ddala ku ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama muddu teyandigirese talina kubeera nti agireka. naye wane betugamba etyo tetuyinza kugamba nti tugigatte nga bwe tulabye nti byawukana naye nga abamanyi bangi abamu kubakkiriza. wanaqala dhalika an jamaa min fuqahai as-salaf era baalaga abamu ku basalafu abakikkiriza mugenda mitabo nga Fathul Bari sharhu sunna al-furu' n'ebitabo ebirala bo balabanga kisobola kigatta nga tugambye ogattera akazi n'ebbiro oyingidde mu muzikiti n'era akabbiro ez'okumala okufuna wuzu. erimu ku byo ne bwogenda mu kitabo kino Tuhfatul Mawlud bi ahkami al-mawludi al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya n'ensonga ezo yaziraga. naye ng'ekigambo kyolaba ekisinga okuba ekinywevu kyogga nti asale udhiya nga udhiya ne aqiiqa nayo nga aqiiqa kubanga ensonga zino olabye nga zaawukanye kigendwa kya kino kirala n'ekigendwa kya kino mu mbeera eyo nayo kirala. banga ekisinga obulungi kubeera nti oli mutebenkevu ku ibaada yo kubeera ng'osala udhiya nga udhiya n'aqiiqa nga aqiiqa wabula okubeera nti agisala n'asala ku lunaku lwa aqiiqa ku lunaku lwa udhiya lwa Eid nagamba nzija okusala aqiiqa yange nsala ensolo yange nga ya aqiiqa nsala ne udhiya nzibeere nga njigabula abantu tekirina buzibu ate nga ekyalisinze tewali kirindiikiriza n'ogamba nti nze ndisala ku Eid ejja kyabula ekiseera kiwanvu osobola okuwanguyiriza n'otuukiriza sunna eno nga bukyali kubanga ekisinga kujanguyiriza ya aqiiqa obanga ogirina tegawe kangisindike kusa bwe natuuka ku Eid kwenzija ogisalira la al-ghulam murtahanun bi aqiiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi lunaku olusinga berenga osala olunaku olw'omusanvu omwana lwaweza ennaku 7 lwoba omusalira aqiiqa Allah abakuwadde obusobozi oba towufunye banafiqihi bangi bagaziba ennaku ku lwa 14 oba tofunye 21 naye nga kituufu tewali bujulizi nnyo unywevu wadde nga gyekigambo banafiqihi abasinga kyebawa ku nsonga eyo naye nga tewaliwo bujulizi bunywevu hadithi yonna nywevu nti zina kuba nnaku ezo wabula tuddayo nti fastabiqul khayrat kwanguyiriza okukola emirimu oba ofunye ku lunaku olw'omunaana lw'oba osala ofunye ku lw'omwenda lw'oba ogisala n'embeera efaananako bwetyo kubanga tuba bujulizi bwekyo bugamba nnaku zibegende 14 21 wabula kwanguyiriza kubeera nti otuukiriza ibaada eno ennungi yasomesa ekitibwa Muhammadin
sallallahu alayhi wasallama. Kati ekyo ndo sobola okugisala aqiiqa yo n'ogisala ku lunaku lwa Eid, naye nga ekisinga kwanguyiriza bwe kiba ekiseera kibula kinene togaa nti kanindeko kiseera bwe kutuusa bwe kinaatuuka ekya Eid, olunaku lwa Eid kwe nzija osalira abaana bange. Kubanga ofunye Allah akwadde obusobozi, gisale nga bukyali otuukirize ibaada eno ennene yatusomesa Oweekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kati osala n'osala Dhuhiya, sala n'embuzi endala aqiiqa ku lunaku luno, kubanga aqiiqa nungi ogituukiza nga bukyali, kuba twekaluubiriza. Nina kumala kunoonya za muceere, nina kumala kunoonya zinaakola mukolo gw'amaanyi, tubitaddemu bingi, tubitaddemu ebisoko bingi nnyo, naye nga oba ofunye embuzi osoogisa n'ogenda ng'ogeweerezaako ku bantu, baada n'ogituukiza n'oteekaliza obanga obusobozi tewali, oba abantu bagulidde ku muceere, bagulidde ku byokwedde, kirina buzibu ku byokunywa, naye obanga tolina tuweekaka sala baada ye n'otuukiriza. Kikulu kusala nsolo eno, kikabule ku bantu, wereze ku bantu, abantu obalyeko, terina bulombolombo bulyawo bukulu bwolina ga nti buno obulina kumala kutuukizibwa, nina kumala kufuna kino, n'embeera eyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ajazakumullahu khairan, waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah.